Megatron Koli tugamba nti nobeera ngu subscribinga likinga ate obeerenga osharinga muzal Megatron is my name amaregenze nago nakku olwaleero mu kaseera kano abantu abali ku Megatron akiri nti Alien Skin agenze n'abanga akima a champion Guddo waliye Kawempe era wamugyeyo abasimbudde ne bagenda paka Luweero gyalina ekivulu kye onaku lwaleero awo nno gye basimbudde n'abavuzi basubaru abalala ne babanga bagenda Kawempe benga bakima champion Guddo yagamba nti champion Guddo ataata we amulemeredde era ng'entalo zino zonna ezibaddewo yagamba yabamudizaamu babeere nga bamanya nti okulabirira omwana si kyangu naye agenza okulaba nga embeera eyongera kutabuka eya champion Guddo era nga maaso awo agamba nti agenda beera nga akola ekivulu ekigobeera nga kiyamba champion Guddo ne maama we kubeera nti ava mu mbeera embi awo emmotoka zaadde zisimbula zigende wali obayitawo Kawempe naye simanyi oba akatundu ako kali mu Kawempe kano awo kaleerwe awo gye babeera era we basimbudde okuva ku Fangoni ng'emmotoka wozirabaawo bakerementi n'emikwano gya Alien Skin egimubeererawo mu mbeeramu oba endala we basimbudde ku kitebe ekya Fangoni ne babanga bagenda babenga bakima champion Guddo ngena beera nga nkulaga ku mbeera nga webadde nga bava ali ku Fangon Forest abagende Kawempe okutuuka Kawempe awo babaddewo kaseera katono bamaze omugjayo mu lube olw'amaanyi nga bagamba nti olutalo baluwangudde ne babanga ate bakwatirawo paka Luweero remember onaku olwaleero balina ekivulu ekiri wali Luweero abasinga bagamba nti kiyinza okubasala naye bo tebafuddeeyo bagambe nti bagenda beerawo paka kusaawa esembayo era abantu boogeredde ebigambo ebingi nti baswadde mwe muli abajjo bamwogeredde ebigambo ebikaawo okukira omususa nti newaanaakola atya bo bagenda kubeera nti bateekawo embeera bagenda kubeera nti batuuka ku buwanguzi na story gye twakoze yabadde ya Sandra Lian ababadde wali eri Fort Poto ku Papu Pate bavudde ne babanga bamu embarrassing ku stage bamujje ku stage n'obusungu obw'amaanyi nga bamulanga okubeera nti ayimirira ku lutimbe lwa Sanyuka TV n'abanga aboogerera ebigambo nga bali wamu ne Zahara Toto y'olwali Alien Skin ng'ajja yalowoozeza mbu naye star n'abanga ayimirira ku stage tebamuganyiza kubeera nti yeeyongerayo kukola kintu kirala kyonna ne bamukwata ne bamukanyuga mu bantu naye alabireko eyo naye afuuke omulabi era yanyiize nnyo ate yadde talina kyakkola ndowooza kibanda mulabaawo ali mu nteekateeka ezigenda wali Kawempe nkulagira ddala gye tuvudde ne tubanga tukutwala mu lugendo olumutwala ku kivulu kye ekyaleero ekiri wali A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bamutegeera danenga bajjo agamatama agakulinga amabina gattiikuula togenda kuddamu kutumanyiira wenna omumwa neno ne guzimba olidde embize se n'okuzimbya omumwa ekifi kiramba kikuli ku mumwa n'oleekaanira omwana muto okukaanyana naye otulemezzaako ebintu mbw Alien Skin yayogera bw'ati Alien Skin tetulutaakome ebyo ebintu byaggwadda kakati labayo Rama osobola omanyi nga wonaafumba nga wonaasiika enva n'osaliramu akatungulu n'osaliramu ennyaanya n'oyiwamu akanzaali n'otabulatabula okitegera ebintu kati osobola n'obagatta awamu bonna lumu kye bayita ekisiike n'obagatta lumu n'obasabula mu pulezidenti Kudaali eno tusooka ate tulabe andi gwe Rama gwe yaweereza kati tambula yagala obaweereze bulungi nnyo nga otulaba ekibuga tetwebuuza akayaye kano kaavaawo oyo njagala abantu balambuze ssebo abakiraba ekiba kigenda
This is akakati nenga bannange ekiri waneeno naffe kyetwebuuza akasajja ka Guddo kaavaawa baba member of parliament akamotoka mangi wali abantu bangi nnyo nze embeera yansobedde dda kwegamba nze nange ekimenge kinsobedde abantu babano amasimu gakubira okukuma hello Nokia aiteero ugambye hello wangi kankukubire Rama soko kwatireko wano marofu na gondi soko bawe tuli ku nsonga za ggwanga ziruma ggwanga ye Guddo ggwanga ddamba kiyogambe ggwanga baba abantu yogera nabo anga kakati ono champion chimera sijja kwogera kwawe njogeraho ngagamba amajje bamita champion Amiru oyo bamita Wanjala yogereko bo amanze aniruli komanda 5 ya nenga muri mukyamwana ero gachimo musajja tugenda waka tugenda Kawempe kimayo Guddo bagala Guddo siwa chiri boy bagala Guddo ja nyini betuliko kino ekintu kyetuliko kugenda kuza Guddo muli bakabi nnyo muli baddala mu musinga temujjanga okwo kubanga ebiwali ewakondo naye bayinza okukuba nera ebigambo bitono kyembadde mbagamba nti mbadde nkyebaza bano abantu wammanga newoba wateekayo buteesi komenti just noteekako buteesi komenti oli waddala nga ogamba bugambi nti twagala Guddo ku Fangon zino zonna ate nga abantu bangi bakyajja yene embeera eriwo nti nno emmotoka weeziri nnyingi tugenda kukima Guddo tugenda kusasagisa naye nga abantu abasinza oteekawo embeera temugamba banaye twagala champion Guddo nomusinga muli bakabi kubanga singa temwateekawo kibeera osanga ate champion Guddo twandibadde kati buno obudde ng'akyali Kawempe naye olwakuba nti amagye ga Fangon Forest gonna mwavuddeyo nembaga twagala Guddo oyo bamwita Chozenike Bobu Subaru andi bona abasubaru kwe bali ono bamwita manager league kakati oyo bamwita Luga Media gwe olaba Luga Media ku TikTok Luga Media ku YouTube kakati oli asembyeyo emabega bamwita Simidi ate nga era mu kaseera ke kamu ye trigger gun huyo agenda aterera agenda abera fine abamulabako ke mabega yali afunye obuzibu naye kati agenda aterera kyende kakati wano waliwo n'omwami nze nkwanjula waliwo abakajja kakati ono omwami be bamukuba ku emundu ne zibabirira ne bazikwasa ne tunabira bedda wala abawe bali pangisa kuzaa wala abawe one this is go kafu
Bwana